omulabi wange omulungi owa program Bayibuli egamba ki. Ndi musanyufu olunaku olwaleero okulaba nti nate tuzzeemu okusinkana ku mayingo ate era mbeebaza okubeera nti mukuumye obudde. Nsanyuse okulaba nti gw'ate atuuse okumpi otuuse naye ate akyali ewala nkukoowoola gy'otudde bansembera kumpi kubanga kano ke kaseera kaffe ak'okuyiga ketwateesa nti tujja kubanga tuddamu ebibuuzo n'okwongera okumanya ki Bayibuli kyegamba ku nsonga ezitusoomooza n'ezo ze twetaaga okweyongera okwetegereza mu ngeri y'okuyiga n'okumanya. Kulikayo nnyo gy'otambulidde, kulikayo emirimu gye gya wiiki, kulikayo mu ebyo by'okoze. Twebaza Katonda olw'ebirungi by'atulabisizza okuyita mu wiiki eno ennamba. Ate era ne tumusaba atuwa amaanyi okuwangula ebitusoomozezza. Simanyi oba wiiki ogiyiseemu otya, oba ebadde ya mirembe, oba ebadde ya kutawankana, oba ebadde ya nnaku, naye kyonna kyekiri Mukama waffe yeebazibwe kubanga okyali mulamu. Kale tuulokkalire programu nsaba Mukama akuyambe ekunyumire nange ennyumire, ate era okusinga byonna tuyige kubanga bwe tunaayogeranga ebyogere nga tetubiteeka mu nkola kiritugasa ki? Kubanga tuba tetutegedde ate era tuba tetukyusiddwa. Naye kale katusabe Mukama atuyambe nti byonna bye tuyiga okuyita mu programu eno bituyamba okufuuka abantu abajja n'abatulaba batulabe nga ddala tuli ebbaluwa ezo. Olwaleero tugenda kubikola mu Zabbuli ey'e128 nga twagalayo olunyiriri olusooka olugamba nti alina omukisa buli atya Mukama, atambulira mu makubo ge, kubanga onoolyanga emirimu gy'emikono gyo, oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Okiwulidde ekyo mukwano gwange? Kigambye nti alina omukisa buli atya Mukama. Mu kutya Mukama mulimu omukisa, mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, mu kutya Mukama kwegamba byonna y'ensibuko y'okubeerawo kwaffe n'okutegeera n'okubeera obulungi, kubanga atugambye nti oliba wa mukisa. Okutya Mukama nno kwe kutuviiramu n'emikisa gy'ebyo bye tukola, kubanga akugambye nti onoolyanga emirimu gy'emikono gyo, oliba n'omukisa era oliraba ebirungi. Kale mu kutya Mukama mulimu ebirungi byereere. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira nti bwe tusoma ebigambo bino bitwale nga bya nsonga, tetubeerako bubeezi kumala budde, naye twongera kwetereeza na kulaba nti tukyuka tufuulibwe abantu abasaanira mu maaso ga Katonda. Kale weebale nnyo okutuula naffe. Tugenda kutandika programu yaffe nga tetunnaba tugenda kusaba, naye katusooke tweyanjule. Eri oyo atatulabangako oba gwe nga gwe mulundi gwo gwe gusoose okubeera ku programu yaffe eno Bayibuli egamba ki. Nkweyanjulira nze Maureen Namutebi era nga nze omutesitesi era omwanjuzi wa programu eno. Mukama tumwebaza kubanga atutambuzza n'atutuusa ne tumalako n'omwaka guno nga tuyita mu programu eno. Kale tukimwebaliza mu ngeri enjawulo. Era nga bulijjo tulina musumba waffe. Musumba nsanyusa okukulaba. Amiina, nange nsanyusa okukulabako. Amiina sebo. Tumalako omwaka. Nga tumalako weewaawo. Kama tutambuza twali tetumanyi nti tujja kugutuukako tetujja kugumalako. Kituufu bano embaanirizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebala abakuumi n'abalabirira. Mwebala okwewaayo okumala omwaka mulamba ne mubanga mutugoberera ku programu eno. Bwe batufudde gye tuli bwe kiri ate bwe bagifudde ey'omugaso programu eno. Ate bwe balina okwekumira ku 3BN TV ne bakkiriza obuweereza bubatuukako. Waliyo abatugoberera nno okuva mu bifo eby'enjawulo tubeebaza. Waliyo abali mu North America eyo, waliwo abali wano mu East Africa, Kenya, Tanzania balaba, waliyo abali mu Buwarabu eyo, mu Europe, yonna balaba programs zino. Ate musomba tutumireko mu ngeri enjawulo. Abo bagifuula nti baakalime tebakakyuka. Ekyo kituufu. Era awo bbanga lyonna tebakyusaako. Abo tubatumiddeko mu ngeri enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abatuwera omukisa okugyagala ate era mugyagazise n'abalala bangi. Kubanga manyi kuliko ebyokuyiga bingi ebitugasa. Kale musumba Samwiri Ivan Sebaggala gwe tutudde naye mu studio olwaleero. Weewaawo. Kale katombeke tusabe. Yes sir. Mukama tukwebazaako omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Otuwadde omukisa okubaako ne bye tuyiga olwaleero.
tusaba otuwa amagezi n'okulungamizibwa kubanga eby'omwoyo bitegeerwa mwoyo olwo tubikkulire tubitegeere tutambulire mu bulamu bugwanidde wa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabire. Amina. Musumba, omulabi wange yatuweereza ekibuuzo. Otyo? Tuli omwaka nga tumaliriza omwaka, buli omwaka we guggwako wabeerawo ebijaguzo. Wabeerawo okujaguza, wabeerawo akayisanyo kagamba masanyu kulya nakweyagala wamu n'okuwumbula. Kaakati ono ye yatubuuzizza nti lwaki Abadventi temukuza Ssekukkulu. Ndowooza yatutunuulidde n'atwetegereza. Yagenze okulaba nga ffe si bye tuliko. Yatwetegereza nga tugifuddeeko. Yeebuuza lwaki twawukana ku bo. Kale tweyanzizza nnyo eyabuuzizza ekibuuzo. Tetusobola butamwebaza kubanga puroguramu nekigifuula ey'omugaso bantu kubuuza bibuuzo. Ate twebaza nabo bonna abalaba kubanga baluubirira okumanya. Bulijjo anoonya amagezi agafuna era n'afuna okumanya. Ate Musumba, puroguramu eno etuyambako nnyo kubanga abantu abangi tebatutegeera. Kituufu. Batula ne bagamba mmwe nga mulabika bagatwesulise. Kubanga tetukola bintu ng'abalala bwe bakola ki? Kiyambako abantu okutegeera ddala kyekiri emabega waakyo. N'amazima nga bwe gali mu Bayibuli. Ate ekirungi tubyanukula tukozesa kigambo kya Katonda. Si kulwanga abantu balowooza nti we cult, tuli kabinja k'abantu akalina omuntu gwe tukkiririzaamu ng'alina bye yasengeka tutambuliremu. Naye bwe tubiddamu nga tuyita mu kigambo kya Katonda Bayibuli, twongera okunyweza amazima agakirimu. Kubanga Bayibuli yokka ate yonna Abaseventh-day Abadventist gye tukkiriza nti ekigambo kya Katonda. Era yokka yekulembera buli kye tukkiriza awamu ne kye tukola. Olw'ensonga eyo mwebale nnyo kubanga mwabuuza ekibuuzo. Ndowooza yatulabye 25 nga Abaseventh-day tetubiriimu. Si bye tuliko. Tetubiriimu. N'agamba nti lwaki Abaseventh-day temukuza Christmas. Ekigambo okukuza Christmas ndowooza mu context y'okuba nti titukuŋŋaana mu makanisa ffenna kubeerayo kulwogerako nga lunaku lw'amaanyi kuluyita lunaku Yesu lwe yazaalibwa n'ebirala. Ekyo mutuufu. Ekyamazima kiri nti ensonga lwaki Christmas tekuzibwa Abaseventh-day oba Abadventi bagissaamu kitiibwa, ensonga etegerekeka bulungi era gye ntandikiddeko nti tetulina wonna mu Bayibuli we tusoma nti Yesu Kristo yazaalibwa nga 25 Desemba. Tetulina wonna mu Bayibuli we tusoma nga Yesu Kristo yeeyogerako ye yennyini ng'amazaalibwa ge bwe gali ag'omuwendo. Tetulina we tusoma nga agakuza. Tetulina we tusoma nga n'abayigirizwa bajjukira amazaalibwa ge. Tetulina yadde ekiwandiiko kyonna mu Bayibuli oba olunyiriri lwonna olwekuusa ku mazaalibwa ga Yesu, okugakuza, okugalowoozaako, okugatwala nga kyanjawulo naddala nga 25 Desemba. Musumba kanyongereko nakino kubanga waliwo era gye n'ademptaita n'akimbuuza n'agamba naye kaakati mwe muta celebrating nga birthday y'omukulu mwenga mukuzeeza mmwe. Kitegeera. Mwenga mukuzeeza mmwe. Yabadde mutuufu kubanga amazaalibwa gandibadde gakuzibwa. Naye Yesu yatuwa engeri y'okuzaamu amazaalibwa ge. Kawalemu okubaayo omuntu ali eyo alowooza nti Abaseventh tebakuza amazaalibwa ga Yesu. Tugakuza. Naye tugakuza mu ngeri gye yatulagira tugakuze. Bikulawo Bayibuli. Bikulawo Bayibuli. Bikula ndoza tusome Luka. Ganza mu Luka. 22. Luka 22. Tusomekaawo tulabe. Agamba atya. Olunyiriri. Katutandike ne Luka nayagadde wano ndowooza tukozese olwo. Luka 22:19. 19. Agamba atya. N'addira omugaati ne yeebaza. Otyo. N'agumenyamu n'awa n'abawa. Ng'abagamba nti guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe. Mukolenga bwe mutyo okunzijukiranga nze. Owulidde ebigambo ebyo. Yesu yamanya nti tujja kwetaaga okumujjukira. Yamanya tujja kwetaaga okujjukira olunaku lwe yazaalibwa.
Okay. Yamanya tujja kwetaaga okujjukira olunaku lwe yafa. Okay. Yamanya tujja kwetaaga okujjukira n'obulamu bwe bwennyini. Kyava yabigatta wamu byonna n'agamba nti kasita okemebwa okwagala okunzijjukira. Ng'oyagala okunzijjukira. Nzijjukira mu bulambalamba. N'akinnyonnyola. N'agamba nti oba oyagala okunzijjukira, nzijjukira n'ekintu ekijjayo omugaso gw'okuzaalibwa kwange. Okay. Omanyi tekikola makulu kujjukira bulamu bwa muntu nga bye yakola tebisseddwamu kitiibwa. Olwo abanga yalwanirira eddembe ly'abantu ne balifuna. Olunaku lw'okumujjukira ng'eddembe eryo teririiwo aba yalwanira bwereere n'okumujjukira tekugasa. Kati Yesu Kristo agamba nti okuzaalibwa kwange ekyanzaaza kulokola abantu kubajja mu kibi, ekyambeeza omulamu kubajja mu kibi, ekyandeetera okufa ku musaalaba kubajja mu kibi na kukibawanguza, ekyandeetera okuzuukira kubajja mu kibi na kukibawanguza. Kale kyava agamba nti mulyagala okujjukira byonna ku ebyo, oba mazaalibwa oba mazuukira, kyonna kyoyagala okujjukira ku Yesu, osemberanga ku mmeeza ya Mukama waffe. Buli lw'olya omugaati, buli lw'onywa ku kikompe, olwo oba okoze ekijjukizo ekisinga obunene ekya birthday ya Yesu Kristo. The biblical celebration of Jesus' birth is Holy Communion. Naye Musomba, kambuuze ku lw'omulabi wange. Kubanga bwe biba nti nno buli lwe tulya, kiba kitegeeza nti tugenda kugicelebratinga how often? Kale kiba kitegeeza mu mwaka omulamba. Kiba kitegeeza nti ekijjukizo kya Yesu Kristo tekiteekeddwa kusibibwa ku lunaku lumu lwe baamuzaala. Yes. Ekijjukizo kya Yesu Kristo kitwekeddwa kuba kya buli lunaku mu bulamu bw'omuntu. Okay. Olw'ensonga eyo Yesu tetumujjukira lunaku lumu mu mwaka. Omanyi waliyo abantu abagenda mu kkanisa ku 25 Desemba yokka. Bwe kiri. Naye ng'omanyi kibaleetera ekyo kwe kuba nti baawukanye n'ekyo Bayibuli kyeyigiriza. Bamujjukirako bw'alumu. Bayibuli etuyigiriza nti Yesu tulina omujjukira buli lunaku. Olw'ekyo buli kanaku Yesu afa tujjukira okufa kwe, buli kanaku tujjukira okuzuukira kwe, buli kanaku tujjukira okuzaalibwa kwe. It is a daily thing. Okay. Kale bw'oba oyagala okukuza, that is to celebrate. That is you want to celebrate. Ng'okola ekyo Yesu kye yalagira. Era ekyo n'abatume kye baakola bikula Bakolinso ekisooka 11. Kubanga oli ayinza okugamba towayi abaakikola bano baalinga Yesu Kristo yekka yakikola. Abatume bo bajjukiranga batya Yesu. Okay. Bikula Bakolinso ekisooka 11. 11. 25 lutuuseeko. Tuli ku 25. Lugambye. Otyo. Era n'ekikompe. Bw'atyo bwe yamala okulya. Otyo. N'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange. Weebale. Otyo. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaanywangako olw'okunzijjukiranga nze. Owulira ebigambo ebyo? Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaanywangako ku kikompe na buli lwe munaalyangako okunzijjukiranga nze. Yesu yatulekera engeri y'okujaguzaamu amazaalibwa ge. Kawalemu okubaayo omuntu ali eyalowooza nti Yesu teyatulekera kujaguza. Yesu agamba oba ojaguza amazaalibwa gange togajaguza na walagi. Abantu abajaguza amazaalibwa ga Yesu kajagala akutegeeze. Okimanyi nti kati mu kiseera kino buli bbaalayo n'esitookinza omwenge. Kakati awo Yesu atugasa ki okuzaalibwa ng'abantu bagenda kutamira kwefukira na kugwa ku kkubo. Bamalaya beezigula beetereeza kati. Abaaloogi bonna baziteekamu kalangi. Alaba ne gavumenti egamba nti bannange obupiira obukozesebwa nabwo tuleese obupya twagala mu kwakwatibwa bulwadde. Mu kiseera kino ekyo. Olaba n'ab'ebidduka bannange mwegendereze ennaku zino nkulu. Ekitegeeza nti ekiseera kino kye tulimu si kijjukizo kya Yesu. Ekiseera kye tulimu ky'abantu kukola byabwe okufaanana ng'abajjukira Katonda. Okwesanyusa. Kakati nno n'okukola ebyo bye baagala. Olwekyo aba Seventh Day bannange tukuza amazaalibwa ga Yesu. Era tuga celebratinga nga tuyita mu kijjukizo Yesu kye yakola ki? Kye yatulekera. Kiba kitegeeza Musomba nti bw'ensembera ku mmeeza ya Mukama waffe
mbasizze kukyusibwa kwegamba kwewonga bwewonzi wa Katonda kyokka naye embeera nnina okuddamu okujjukira the purpose lwaki ekigendererwa lwaki Yesu yajja ekyo kituufu ne lwaki nnina okumugoberera ekyo bwe kiri. I need to affirm kwegamba ku mmeeza ya Mukama waffe mbanga ddamu okwaffirminga my faith in Christ Jesus. Ennaku z'omwezi Yesu kwe yazaalibwa ne kwe yazuukira tezirina mugaso eri mu Kristaayo. Kibi nnyo Abakristaayo abasoma Bayibuli okuva ku ekyo Bayibuli kye basomesa kye balina okukola okujjukira Yesu ne bateekawo ekyabwe olw'okusanyusa emibiri gyabwe n'obulamu bwabwe okusinga okukola Bayibuli kyekola kyeyigiriza. Eyo nayo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri eri bweti nti ekyokubiri okuzaalibwa kwa Yesu Kristo newankubadde nga twandyagadde kunoonya nnaku za mwezi Yesu Kristo teyazaalibwa mu Desemba nga 25. Nidda kubanga Bayibuli etugamba nti abalunzi baali bweru kutale nga balunda nga balunda ensolo batambula bavaano badda wali tewabangawo balunzi banoonya muddo mu kiseera kya winta era nga winta omuddo ogusangawo ensolo gwe zirya gonna guba songa Desemba amanyiddwa okubeera nti gwe mwezi ogubeeramu omuziro omwezi ogusinga okubeera omunnyogovu mu winta gwe mwezi omunnyogovu ennyo mu winta era kati essaawa eno yonna kati mubazungu bali mu butiti ne Yesu gye yazaalibwa bonna bali nti ne Yesu kati Yesu gye yazaalibwa oliawo ye gye yazaalibwa bali mu winta. Kakati oyinza otya okugamba nti Yesu yazaalibwa 25 Desemba mu kiseera ekyobutti abaali balunda ensolo baali bazirundirawa era nga bazitambuliza wa ku muddo gwawo gwe baaziriisanga. Kankujjukiza omulabi wange nti mu winta abantu babeera mu mayumba gaabwe bakuma omuliro ogw'omu nnyumba okwekuuma nga babuguka. Abantu bennyini tebafuluma mu winta beggalira. Mpulira bamanyi n'okukokota snow ng'ayiise mungi nnyo ne batandika okumuwala basobole okufuna bwe banaayita okufuna amazzi okumusaanuusa bafune n'amazzi ge banaakozesa. Katonda agamba nti Yesu yazaalibwa mu kiseera kya butiti obungi ennyo ng'abalunzi baali bweru beebasena ku ttale tebalina mu nnyumba. Season Bayibuli gyeraga Yesu mwe yazaalibwa tezirina ebikwataganira na season gy'oyogerako eya 25 Desemba. Malayika abasanga ku ttale n'agamba amawulire amalungi nga bali ku ttale beebase kiro. Kakati yandibasanza nga bebasanga mu busubi kuwinta mu bunnyogovu mu butiti nga bebakawo mu busubi ng'olunda ndiga ezo zirundira wayo weziteeka ezo zetafa ne bwe tuba tunoonya nnaku za mwezi zennyini oba wandyagadde kuza nnaku za mwezi waakiri tewanditadde mu 25 Desemba waakiri wanditadde mu kiseera ekyebbugumu. Ekyokusatu ku nsonga eyo kiri nti Yesu 25 Desemba kye tulina okumanya nti ensibuko yaalwo si ya Bukristaayo. Ekyo badde okimanyi. Tetusobola kubanga lwagwa bugwi. 25 Desemba teyalowoozebwako ng'olunaku olw'omuwendo okutuusa mu kyasa ekyokusatu n'ekyokuna. Mu biseera bya Yesu n'abatume n'abalala tewali n'omu yalowooza ku 25 Desemba nga olunaku olulina amakulu. Kubanga bo baatuganga okukuza amazaalibwa ga Yesu baagakuzanga Yesu bwe yabasomesa nga naffe bwe tukola abakkiriza mu kigambo kya Katonda. Omanyi abasekeniside ekitwawula ffe twagaana okugoberera eby'abantu kigambo kya Katonda kyokka ate era kyonna abantu y'ensonga lwaki abantu basinga obungi batulaba nga tulabikanga ffe abava ku bangi era amanyiro ga tuli rigid. Yesu kyava yagamba nti omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abaliyitamu bangi. Tosobola kukyewuunya okuba nti Abakristaayo bonna n'abalaba pulogulaamu eno bonna bamanyi nti Yesu yazaalibwa 25 Desemba era bwe lutuuka bagenda ne bakuza amazaalibwa ge abangi kubanga tebaagala kuyiga kigambo, kubanga tebaagala kusoma birimu, kubanga tebaagala kussa ekitiibwa mu Bayibuli kyesomesa. Baagala nnyo okufugibwa kye balowooza okusinga ekyo Bayibuli kye yayigiriza. Era abasumba baabwe n'abakulembeze b'amadiini bali eyo anewankubadde ayinza okuba teyazaalibwa 25 naye bwe luba lwe luliwo era tukuza amazaalibwa ge gw'ate n'amanyi bwe gali Bayibuli yakugamba gakuza bw'otyo. Kyekibuuzo ekikulu. Kati nsaba tutegere nti 25 Desemba oligini yaayo eri pagan. 25 Desemba lunaku lw'amazaalibwa aga Katonda Njuba gwe bayita Tamuzi.
oba Tamuzi. Tamuzi ye katonda njuba ow'Abaruumi. Baamusinzanga ku lunaku olwasaanidde Sunday. Era nga amazaalibwa ge gakuzibwa 25 December, winter solstice. Era embaga yalinga nnene nnyo abakafiri gye baakwatanga olw'okuzaalibwa kwa katonda abwe Tamuzi njuba. Kiva kitya eyo okuyingira mu Bukristaayo? Oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bamaze nga Constantine. Lwaki tumulifaalingako nnyo buli we tuba tulifaalinga ku nsibuko y'ebintu bingi mu Bukristaayo? Kino njagala abantu bakitegeere nti Ruumi yamala ekiseera nga tefugibwako empura yenna mu Kristaayo. Era Ruumi yayigganyanga nnyo Obukristaayo, kituyita Christian persecution, okuviirira ku mirembe gya Nero. Omusajja yali omuzibu ennyo, yatta abatume. Abakulembeze bonna ababeerangawo temwalimu omukulembeze yenna mu Ruumi yali mu Kristaayo. Kati Constantine yalina Christian background olwa nnyina. Constantine ye emperor yasooka okukulembera Ruumi ng'alimu omusaayi gw'Obukristaayo n'okubwagala olw'ebyafaayo bya nnyina. Kati ekyo bwe kimala okubeerawo, ye bw'atuula ku ntebe yasooka okujja Abakristaayo mu mpompogoma gye baali beekwese. Nga batya okuyigganyizibwa okwali mu Ruumi wakati, nga Abakristaayo badduka dda, babayitanga Waldenses, nga beekweseyo mu Alpine Mountains, beekweseyo waggulu mu Switzerland, wa beekweseyo mu nsozi ennyinyogovu, badduka okuyigganyizibwa. Bwe yamala okutuula n'agamba nti Obukristaayo bukomewo. Kati Obukristaayo bwe budda busanga kabaka afuga, naye ng'abantu 99 bwakabaka bwa Ruumi bonna bakafiiri. Kati nga munnabyabufuzi era nga n'abaleero bwe bali nga byombi birina okugattibwa. Tayagala kubanga majority bwagifiirwa talina ntebe. Naye ate n'Omukristaayo mu mutima gwe munda, he is a Christian. Tayagala kuyigganya Bakristaayo. Kati kyavaddira obukafiiri bwonna n'Obukristaayo buno bwayagala ennyo bwalinamu ennono n'abireeta wamu okukola ekintu ekyegasse, asigale nga munywevu mu by'obufuzi ate nga n'Abakristaayo balina eddembe lyabwe ng'ayagalibwa n'abantu. Kati awo weewaava obuzibu obw'ebintu bye tulaba olwaleero. Ffe bye tuyita Obukristaayo naye nga tebiri. Kale olw'okuba nti ffe tuzze olwaleero ng'ekyo kyakolebwa emyaka nga 1700 emabega, tetuyinza na kutegeera nti bikyali bya Bukristaayo. Naye Constantine kye yakola yali amanyi nti kigenda kubuna kituuka eno. Constantine teyalowoozaako nti agenda kuddira Obukristaayo abufuula obukafiiri. Kale kwe kuleeta Estera oba Astate oba Easter, lubaale ow'obugimu. Owulira? Eyasinzibwanga mu kiseera nga emiti egibadde giyigiza amakoola gatandise okukomawo. N'agamba nti Easter asinzibwenga, naye nga mu kusinzibwa kwe asinzibwanga Katonda w'obugimu. Kale bw'owulira obulya abantu bakwata Easter mu Yesu kwe yazaalibwa, manya Yesu kwe yafiira, Yesu kwe yazuukirira, yali mbaga y'abakafiiri. Eyo n'agireeta mu Bukristaayo. 25 December gaali mazaalibwa wa Katonda w'abakafiiri, eyo n'agireeta mu Bukristaayo. Sunday olunaku olwalina okusinzaako lubaale enjuba n'aluleeta mu Bukristaayo, kale lwole basinzaako Yesu. Easter lubaale ow'obugimu n'amuleeta mu Bukristaayo. N'atakoma okwo, balubaale bonna abaasinzibwanga mu Ruumi bonna n'abaleeta mu Bukristaayo n'abawa amannya. Senti gundi, oyo senti gundi, oyo senti gundi, oyo senti gundi. Era eri bali basinzanga balubaale baabwe nga buli lubaale alina olunaku nga boolaba wano, olwa gundi, olwa Kiwanuka, olwa Mukasa, ne bali baalinanga ennaku zaabwe. Kalwaliro mu Bukristaayo abantu balina ennaku z'abatukuvu baabwe, naye ng'abatukuvu bonna aboogerwako bagibwa mu bukafiiri ne batuumibwa amannya ga Bukristaayo. Kale no mu bufuzi, mu bufuzi 25 December. Kyewuunyisa ate. 25 December. Kati amannya ge tulowooza nti Bakristaayo ne tugeesibako kubanga lya mutukuvu gundi. Ekyo kituufu. Gayina ensibuko. Yalinga lubaale.
abakafiri bagafirina lubaale waffe kiwanuka nti amwe temufaayo kiwanuka oyo St. Apollo ene waffe timuyina ni mukasa tate mufaayo oyo St. Augustine kale ne baddira abalubaale bonna abiri ne babawa ssente kale lero obukristaayo obutunuulira gwolowooza bukristaayo kumbe si bukristaayo bukafiri bwennyini obuwedde emirimu kubanga ensibuko yaabo si ya kigambo kyane kya Katonda kyeva nsaba batulaba 25 Desemba bakitegeere si lunaku lwa kuzaalibwako kwa Yesu era tewaliwo n'omwavunaanyizibwa kulukuza ng'olunaku olw'enjawulo buli ayagala okujjukira Yesu akola ekyo Bayibuli kyeyigiriza. Nsomba tweyanziza ebigambo ebyo naye biwuniikiriza kuba kati sooke tonywe ku lwendo lw'amazzi omwanga lwatulaba tukomewo. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Mu biro ebyokununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Omwagalwa nkulisaayo mu short break eyo gye tubadde nayo naye tugenza okuwummulamu tulese twogedde ebigambo ebikulu ebirese nga bitwewuniikiriza. Obukaafiiri engeri gye buyingira mu Kristaayo ate ne tuwambaliza ddala obukristaayo ne tubeera nti kyekiringa ekituufu. Musomba kakati omulabi wange ali eyo nga ddala genuinely ye muli munda awulidde programu eno bimuzibudde amaaso naye kati ateekwa okuba nga naye asobeddwa. Kati tumuyambe tutya okwongera okutegeera nti waatudde waali kateebe ekituufu kateebe kwegamba tumuyambe ave atyawo saawa yonna bbira okutuuka wayagalya weyandibadde kugamba Mukama weyandimwagalidde abeere kubanga ye muli mu mutima ateekwa okuba nga bambi with all sincerity. Yes. Ng'amanyi nti kino ekyo ate ng'ajjukira n'abakulembeze b'eddiini mwebali kati tayinza kugamba nti abakulembeze bayinza okunimba. Tumuyambye tutya Musomba? Kaakati bino bikulu nnyo okumanya ate n'okutegeera mulimu ebintu ebitagattagana. Genda mu Bakolinso ekyokubiri 6. Bakolinso ekyokubiri 6 14 paka ku 16. Nsomera akaawo 6:14 agambye atya 14 agambye temwegattanga na batakkiriza kubanga temwenkanankana kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya otyo oba omusana gussa kimu gutya n'ekizikiza era Kristo atabagana atya ne Baliyaali. Bibuuzo nno ebibuuzo ebyo nsaba buli muntu yenna alaba programu eno abyebuuze. Obukaafiiri butabagana butya n'obukristaayo? Enjuba eyinza okuvaayo ate obudde ne busigala nga kiro. Yesu Kristo atabagana atya ne balubaale. 25 Desemba ensibuko y'olunaku olwo ya busamize ya balubaale. Ne bwe tugezaako tutya ne bwe tugezaako tutya okulusiiga obukristaayo wali abalusiiga nga bwale be basiiga Sande. Anti omanyi Yesu yazuukira ku Sande ate bwe yazuukira olwo n'atuwa obuwanguzi. Tewandibaddewo obukristaayo okugjako nga waliwo Sande. Kale nno newankubadde nga Sande si ye Sabbiiti naye olw'okuba nti ate kati ffe ng'abakristaayo kale okuzuukira kwa Yesu kukulu nnyo okusinga ne Sabbiiti. Ne bwogezaako otya Sande okugiyonja teribeera Sabbiiti, terifuuka Sabbiiti ya Katonda eyatonda eggulu n'ensi. 25 Desemba ne bw'oginnyonnyola otya kale newankubadde tumanyi n'olunaku lutuufu naye ate era kale era naffe twakisangawo. Era tuteekwa okuteekawo olunaku lwe tusobola okujagulizaako. Desemba
terugenda kufuuka lunaku lwa bukristaayo, lunaku lwa bukafiiri. Yesu tayinza kutabagana na Baliya. Kakati ffe aba Seventh Day Abadventisiti tetuyina ngeri gye tuza kuddiga lunaku olwasibuka mu bukafiiri ne tutandika kuluyigiriza abantu baffe nti ate Yesu ko yazaalibwa. Enzikiza tesobola kwegatta na kitanga. Kati yakubiriza abantu abatulaba kati kusalawo kwabwe. Either okola Bayibuli kye yakusomesa mu ngeri gy'olina okuddukiramu Yesu, oba okwata eby'abantu ebyava mu bukafiiri, yo choice yiyo. Naye gwe yabuze ekibuuzo being the no nti gwakwata 25 Desemba ng'amazaalibwa ga Yesu gwe mukyamu, atagikwata ye mutuufu. That is in a Christian and biblical perspective. Bw'oba okikoledde mu bukristaayo, bw'oba okikoledde mu ddiini. Singa 25 Desemba gavumenti yali yaluteekawo, ekyandibadde kirala nti wetulukuzanga bannayuganda, it's a public holiday, nga bwe yateekawo nti 26 NRM Day. Tuyinawo simanya lumu janali lumu. Singa 25 Desemba it was a national good, the government yaluteekawo, ekyandibadde kirala. Ne bwe kibanga lwateekebwawo mu ddiini eyatula nti Bayibuli kye kigambo kya Katonda ekifuga, then that is wrong. Then that is wrong. Kati kiba kikyamu. Therefore 25 December is not a biblical celebration. Kirala Isaya 9:16. Ekyo njagala njogereko eri abakulembeze. Kubanga abakulembeze tebakulembeddemu abantu. Isaya 9:16 lugamba lutya? 16 agamba kubanga abakulembera abantu bano otyo babakyamya nabo be bakulembera bazikirizibwa. Abakulembera abantu babakyamya. Kale abantu bonna abali eyo abalaba ebigambo bino tebakimanyanga nako nti abantu bayimiridde ku bituuti bali mu kulimba ensi yonna 25 Desemba Yesu lwe yazaalibwa, era bakuza amazaalibwa ge. Wawe tusoma mu Bayibuli nti amazaalibwa ga Yesu gakuzibwa ku lunaku. Yesu yatuwa engeri y'okumujjukiramu. Lwaki abakulembeze b'amadiini abali eyo, abafaaza, abapasita, abareverandi, kanoni, musenyori, simanyi kyonna bw'oyinza kiyita archbishop, lwaki tebagenda ku bituuti ne bategeeza abantu baabwe nti Yesu bwe yali atuyigiriza okumujjukira yatugamba kusembera ku mmeeza ye? Lwaki bayinza okutegeeza ensi nti 25 is a special day? That is wrong. It does not be biblical. That is not right. Simanyi kigenderera kya gavumenti abakulembera abantu bano babakyamye. Ate ne bakulembera olw'okuba nabo tebaagala kuyiga Bayibuli nabo bagenda mu kuzikirizibwa. So kati ekyo kizibu nnyo. Kati evandeeta okulabula okusembayo. Matayo 7:7. Mako 7:7 lwe njagala okusembyayo. Mako 7:7 agamba ati. Mako 7:7 agambye ati. 7:7 naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata. Bansinziza buki? Bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bebyaki? nga byebyokukwata. Kati ekyo kyabulabe. Kasita kakutanda n'otandika okulowooza nti abantu bye baateekawo bikulu okusinga Katonda kye yaluŋŋamya mu Bayibuli ng'osinza naye omala budde. Kaze kye njagala okukubiriza abatulaba nti abantu bave mu bya 25 Desemba. 25 Desemba doesn't make sense. What makes sense is doing what the Bible teaches. Kati fe Seventh Day Abadventisiti era tugaa nti fe tulina kukola Bayibuli kyegamba. Fe tetufaayo ku muwendo gwe tugenda kusasula nga tukoze ekituufu. Era ensonga lwaki nange nayagala nnyo ekkanisa ya Katonda. Omuadventi ye muntu yekka atafaayo agenda kusasula muwendo ki as long as akoze Bayibuli kyesomesa. Kati tunyumiza bate gundi agenda gamba bwati, ate gavumenti egenda gamba bweti, ate abakulu bagenda gamba bati, ate bibyammwe Bayibuli egamba ki? Bwe banga yogedde nti sabiti ya lunaku lwa musanvu totunyumiza ssente, totunyumiza kukola. That's none of our business. Tumemba ate abangi bakola kino, ate bano nabo bakola ebyo tebiriyo. Bayibuli esomesa ki? Kyeva mbayita bakole ekituufu Bayibuli kyeyigiriza. Otherwise banaagana okukola ekituufu ne bagoberera eby'abantu basinza bwerere ate bajja kugenda mu kuzikirira. Kitalo. Basi so ensonga yeeyo.
omulabi wange ebigambo birabika ng'ebikaayi naye ge mazima kubanga ne bwe tunaayagala okubifuula kye bitali tekibifuula kituufu kwegamba toyinza kuddira kikyamu n'okimetta akazigo ne kifuuka ekituufu naye ebyogedde bayibuli yennyini ebyogedde tetulina gwe twagadde kuvuma tulina gwe twagadde kuvvoola naye ng'ekigambo kya Katonda bwe kitu bwe kigamba wandyagadde nnyo okujaguza birthday ya Yesu ekibuuzo kijja lwaki teyakiteekako nnyo ssira kubanga mu bye yatwagala tusseeko essira yabyogera bwe yali atugamba sabbiiti yagamba jjukira okukuuma sabbiiti yange nga ntukuvu n'akikakasa naye birthday ye nga ffe bwe tukuza ezaffe n'akyerabira n'ekirala kye yatugamba okujjukira mukole nga bwe muti ku mmeeza ya Mukama waffe olw'okunzijjukiranga bye bintu bibiri ndowooza musomba bye yatuwa okujjukira ebikulu kaakati Yesu ayinza ate okwerabira amazaalibwa nga ddala nze ndowooza birthday ye singa Yesu yagirabamu omugaso nga kinyusi nga leero abantu we bagitwala yandibadde akitaddeko omulaka yandibadde akoze ensobi bwe yandiyerabidde tayinza kwerabira naye bw'abanga yakyerabira n'atakisaako omwoyo ng'omanyi oba olyawo kumanya nga teyali nkulu n'abawandiisi tebaafaayo kukiwandiikako n'abawandiisi bonna kubanga bandibadde nabo bakiraba nga kikulu okukiwandiikako ne batugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti katono nnyo mu bayibuli ne bandikyogeddeko abayigiriza nabo ne beerabira olunaku olukulu bwe lutyo mu nsi yonna wetukuŋŋaana ensi yonna n'abayigiriza ne batafuna balutonyeza Yesu neyeerabirira ne baganda be ne Yokaana ow'obunnabbi naye neyeerabira ne maama ne maama wa Yesu kubanga maama tujjukira ali mu mbaga kyabagamba kyonna mukikole lwaki maama teyatugamba Bible New Testament neerabira okumensioninga olunaku olukulu bwe lutyo kyali tekisoboka era olaba terwakuonwako ng'omanya nti bagoberera kigambo kya Yesu ne bakola kye yalagira kati naffe nno tulabika tulukuliza bwereere kati tuwulire emirembe bayibuli etuyisitukodde atugambye bwe munaakolanga bwe mutyo bwe tukuŋŋaananga ku mmeeza ya Mukama waffe okusembera kitwale era muli kikkirize nti bw'oba osembedde ku mmeeza ya Mukama waffe tozze buzikudda bujja wabula ozze n'okujaguza obulamu bwa Mukama waffe nga bwe yabutambuza ku nsi kuno kubanga mu kuzaalibwa mu kubeerawo kwe yatambula obulamu atubeerera ekyokulabirako nti nsobola okubaawo nga soonoonye I can live a righteous life nga soonoonye n'atuuka okufiirira ffe n'agabana ku musango ogwali ogwaffe naye nga ekigendererwa kyonna kulaba nti nno atulekerawo omukululo mwe tulina okutambulira n'apointinga n'ekikulu we kiri ekikulu yajja zibe n'obulamu zibe nazo mu bujjuvu tube n'obulamu mu bujjuvu why major in the minors and then minor in the major twetunulemu twetandika okubyetegereza kubanga kino nsonga nkulu ngenda n'embifumiintiriza ne nga olunaku luli nga luliba lubi nnyo okubeera nti ebigambo bino wabiwulira n'ogamba kale omukisa gwaliwo naye n'embisaagiramu Mukama akuwa omukisa Mukama akuwa omwoyo omutukuvu akuyamba akulungamya okitegeere kireme kujjira mu busungu tonyiiga bunyiiza omwagalwa naye noonya faayo okumanya nti kyenzikiriza kye kituufu after all you're yearning to know God and to know what he wants naye osobola okwekkakkanya oteeke wansi gwe kyoyagala ositule ekya Mukama kyayagala Mukama atubeere tweyanziza nnyo musumba kibuuzo ekyo kibadde kikalubo naye kibadde kya nsonga katugende ku kyazzeeko mu ddakiika zaffe ezisigaddeyo oluganda Mugisha yatubuuzizza Mugisha asinzira kata agambye nti singa omukyala nga yali yagattibwa nebba mu bufumbo obutukuvu naye munno oyo n'afunayo omukazi omulala naye ayinza okufuna omwami omulala azina alinga abuuza ku nsonga ya divorce nti oba they have separated kale ne baba tebadivorcinze naye otambudde gago
nange ntambuza obulamu obwange nzikirizibwa kikkirizibwa abikola Matayo 17 okuva ku lwokusatu mpaka ku lwomwenda waliwo ndowooza 17 ekibuuzo ekyo ne Yesu yakibuuzibwako ndowooza nti okuddamu kwe kuyinza okutuyamba olunyiriri lugamba lutya olwokusatu agambye nti Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamugamba batya ne bamukema nga bagamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo otyo n'addamu n'agamba nti temusoma nti oyo eyabakola olubereberye nga yabakola omusajja n'omukazi n'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu tokokoma obutaba babiri nate mu nteekateeka ya Katonda okuviira ddala ku lubereberye Katonda yatonda omusajja n'omukazi nga ye bayingira mu bufumbo si baakubuvaamu emirembe gyonna ekyo tulina okusooka okukinyweza so in God's plan there was no divorce akyogeddeko bafuuse omubiri gumu era mu bufuuze sinjagala okutegeeza bannayuganda bonna abatulaba n'abalala bonna gye muli mu nteekateeka ya Katonda temuli mu bafumbo okwawukana ate ntukuvu kyogere yensonga lwaki amaka matukuvu mu nteekateeka ya Katonda teriyo bafumbo okwawukana kasita abafumbo baawukana ng'omanya nti waliwo ekize ekitali mu nteekateeka ya Katonda kati Yesu bamubuuzizza nsobola okugoba omukazi amulanga buli kigambo Yesu temusomangako nti okuva ku lubereberye bwe yali yatonda musajja na mukazi we era n'alagira nti bafuuse omuntu tebateeka kwawukana olwekyo bane mu nteekateeka ya Katonda teriyo kigambo kye bayita divorce. I wanted to cement that abantu bakitegeere nti nga tuddamu ekibuuzo kino tetulina ngeri yonna gye tweekuusa yadde okufaanananga abawagira abafumba okwawukana kubanga mu nteekateeka ya Katonda tekirimu agambye nti bafuuka omubiri gumu kati oneeyawulamu n'osigala ng'okyali mulamu oyinza okwetemako oluyi n'ogamba oludda olwaddi olukandusuula eritambuze lwa kkono ekitasoboka kati bwe bagamba nti bafuuse omuntu omu kitegeeza there is no separation tebakyali babiri nate so in God's plan there is no divorce so njagadde ekyo tusementinge abatulaba bakitegeere baleme okulowooza tukola program kwogera ku kwawukana kw'abafumbo naye tunyweza bayibuli kyesomesa nti abafumbo balina kubawa mu mirembe na miki that was God's plan wali mu lusuku Adam jjukira ekibi kyali tekinnakola ki kujja tekinnajja kati genda mu maaso tulabe tubadde tugambye olwamukaaga obutaba babiri olw'omukaaga obutaba babiri nate naye omubiri gumu kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulangamu ne bamugamba nti kale Musa ekyamulagiza ki okumuwa ebbaluwa ey'okwawukana alyoke amugobe n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo bukakanyavu bwa mitima bw'abaawo ekigambo kye tuyita separation oba kibayita divorce mu bafumbo is not in God's plan bukakanyavu bwa mitima gyaffe fe abali mu maka nze omusajja n'omukazi okugaana okutegeeragana n'okwesonyiwa bukakanyavu bwa mutima gwange okulekawo mukyala wange ngende noonya omukazi omulala bukakanyavu bwa mutima gwa mukazi okulekawo musajja we agenda anoonya omuntu omulala mu nteekateeka ya Katonda teriyo bafumbo kwawukana naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyaffe n'ekibi ekyatuyingiramu ne kitulya twesanga nga waliwo abantu abajja ababiri mu maka naye nga tebakyayinza kuba bonna si lwa nteekateeka ya Katonda si lwa kuyigiriza kwa Bayibuli naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe lwekyo omuntu yenna alye ng'alina pulaani eya divorce ng'oba yagala ku divorcinga mukazi whichever reason someone may give it is not in God's plan. Anti kakati musomba waliwo kibuuzibwa oli n'agamba bwe mba nze omukazi oba omusajja sikyamwagala kwegamba feelings ze tezikyaliwo ne byakola byennyini binnumya kwegamba
lwaki mwesibako? Why should I continue with such a person? Kale ekyo Bayibuli kyegambye nti kiva ku bukakanyavu omukyalo ono okutamwa ne feelings za baze kubanga takyazirina naye ate nga yazirinako ku lubereberye either yeye mukakanyavu kuba waliwo omukazi afunye omusajja omulala gye bali banyi bw'ayingira mu laavu empya wano nanako okulaba ng'oli takyamukolera buki bulungi oba si kyo ng'omusajja yatandise empisa envundu nizireetera omukyalo okumutamwa ali mu bakazi ali mu biki ali mu biki omukazi n'atamwa. So all in all ekigambo kyonna ekiyitibwa abafumbo okwawukana emisingi gyakyo tegiri mu bwakatonda, emisingi gyakyo giva mu kukakanyala mitima na kukkiriza abafumbo okwawukana. Bayibuli egamba omutima Sitaani alwaza mitima bamala okulwaza nawe ambavu ebitali bya butuukirivu kikivira okutamu amaka oba n'aleeta omutima gw'omukyala n'agukakanyaza kati omusajja n'alaba omukyala ng'avudde mu nteekateeka omusajja n'atamu amaka naye nga ku nteekateeka ya Katonda tewaaliwo kigambo kye bayita kwawukana mu bafumbo era kyeyagatta awamu terina muntu yenna alina buyinza nammwe mwennyini abakirimu yadde okukyawukanya kati mwe abakirimu bemba musazewo kivaamu tewali abagane Katonda tabagaana naye it is your choice naye si nteekateeka ye naye tayinza kubakaka kubeera mu kyemutaagala kubeeramu era n'ensonga yagiwa ogenda mu maaso musumba omuntu bwe ntuuka nga mpulira obulamu n'obulamu bwange buli mu ddenja kubanga aliwo oyinza ogamba olw'okutaasa obulamu. Kaakati tulina kituyita reasons for divorce. Bwe tunaaba tufunyeyo omulundi omulala maybe ng'omuntu abuuzizza reasons for divorce tujja kukyogerako mu bugazi bwakyo. Bayibuli naye erina ensonga zeekoonako eziyinza okuleetera abafumbo okwawukana newankubadde nga baagattibwa naye nga their counsels magezi agabaweebwa naye n'ekyo nakyo kiri part of it. Tisinga obulamu buba mu kabi nga omusajja ayagala kufumita fumu n'alikanyuga ne bikwata ekisero kubanga waliyo omusumba abantu abakola ebintu nga ddala bya bugenderevu akikole kwegamba omutamirwe omuviire ovaawo wonya obulamu bwo naye ate ovaawo ogenda kufumbirwa. That's the difference. naye Bayibuli egambye bukakanyavu bwa mitima yo bannange ovaawo n'owonya obulamu naye tovaawo n'ofumbirwa kugamba genda owonye obulamu naye teweetantala ate kitegeerekese. Actually n'ebya gavumenti nabyo tekkiriza mu bagita bigami kugamba gwe n'ova eno n'ova mu bufumbo bwatu ate n'ogenda ono nooze otandike ate era ofumbirwe munguza mu bufumbo bunookola bulala okwawukana kisoboka olw'ensonga ez'enjawulo eziyinza okuba nga tezibasomesa kuba mwenna naye totandika bulala. Bw'otandika obulala obalibwa mu beezi. Kiri kye tugamba nti bwe tuba tulayira mu bulungi ne mu bubi okutuusa okufa okulitwawukanya oba tonnaba kufa embeera neekutabukako neetaaba naye nga tonnaba kufa biveemu bw'owulira nga feelings tokyazirina naye tofuna amaka amalala. yeewuunyisa musomba tubadde ku lunyiriri lutya mpaka Mukama bw'anaatereeza omuntu otyo. Tugenze ku lwa 9 era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awasa eyagobebwa ng'ayenze n'awasa eyagobebwa naye abaye kubanga mwembi kale sooka olumaleyo. N'agamba nti abayigiriza ne bamugamba nti ebigambo eby'omusajja ne mukazi we bwe biba bwe bityo si kirungi okuwasa. Ndowooza owulidde bwe kizitowa bwe kituuka ku kigambo nti musajja na mukazi we it is heavy. Olaba abayigiriza batuuka ku ssa erikola option ne bagamba naye I think okuvayoletinga obufumbo n'obutukuvu bwabwo olw'obutukuvu bwabwo abiri saasinga eriyo kasi egamba tetobumbujja
kati bw'ona bivaamu nga teriyo kubumbujja. Kyegezaako kati kyegamba kyekirutika bw'otunuulira essula ey'e19 Yesu ng'annyonnyola ebigambo bizitowa. Bwe baba nga babinnyonnyodde batuuse n'okugamba nti obutawasa kisingako. Kati gwali eyazannyisa obufumbo ogoba ono bw'ofuna ogoba ono bw'ofuna oyantamye si kyalina feeling ze oyo mwavu omusajja talina kyakuwa ky'ozanyirako tukimanyi. Ekigambo kye bayita omusajja ne mukazi we mu bufumbo kikulu. Kyenva nsaba abantu bonna ne yabuuziza ekibuuzo bwe naategeere temumala gayingira maka temumala gayingira bufumbo. Kubanga oba oyingidde mu kintu ky'ogenda okubeeramu emirembe n'emiki ng'okukimenya ojjawo nteekateeka ya Katonda. Naye kyakonyeeko awo agambye nti okugjako ogw'obwenzi. Obwenzi kye kikolwa ekirinnyirira ne kisambirira endagaano y'obufumbo. Endagaano y'obufumbo emenyebwa obwenzi. Ye emenyebwa obwenzi. Ovudde mu ndagaano emu n'oyingirira endagaano endala. Naye ate obusezi tebumenya maka. Nti omusajja namufumbira nengeza okukizuula nga musezi. Akomawo ku makya kati gwe guma. Kubanga obusezi tebumenya ndagaano ya bufumbo. Obwavu abakazi bangi tulina abakazi bangi abanoba. Abakazi benjogera nabo kati bangi abanobye kati mu maka g'abasajja abaavu. Omusajja kati omwavu alinga eyazza omusango. Kazi bakuteekateekako ebigambo simanyi ova mu Simawu Stingy Men Association of Uganda. Omukono guli mu ggamu. Simanyi mu pulasita simanyi takola atya. Omusajja omwavu simanyi omuntu oyinza n'okusesema. Omusajja omwavu omuntu yanga atambula naye owunya lwaki akyali ku nsi. Abakazi mwogera ebintu bingi. Naye obwavu si nsonga. Ate si bulwadde. Ate si emenyesa ndagaano ya bufumbo. Bugenda kutta. Olaba newankubadde obulwadde. Nabo tebumenyesa ndagaano ya bufumbo. Newankubadde biki naye obwenzi. Naye kati obwenzi. Bwe tumejalinga ku bwenzi tuba tetubawadde gate pass eyo. Ate kati kyetugamba nti obwenzi bumenya ne butattana endagaano y'obufumbo. Yesu lwaki Yesu agamba ti singa oli akola decision kati nga kibuuzo kye yabuuzizza n'ava mu bufumbo buno n'agenda mu bulala kyategeeza nga talina willingness ekomawo ekyo kye ŋŋamba kyempita obwenzi. Kyempita obwenzi si kwe kusanga mukazi wo n'omusajja omulala. Ako weetaaga nsumba n'omusajja omulala okadifininga bulungi kubanga nkugambye ogenda bba wa gate pass. Bw'osanga mukazi wo n'omusajja omulala naye ng'omukazi akyayagala amaka gano gwe gwamusanze nga gwe kwenfiira newankubadde ng'onsanze naye zigano ge maka gange. Kati kyogwa mu context yeyo. Kati awo obogwa mu context y'olunyino njagala tusembyeyo kubanga obudde buweddeyo. Befeso 3:2 ngenda bizingira wamu. Njagala be bantu babyawule. Befeso. Omuntu amenye endagaano ey'amaka yo yagavuddemu n'agenda mu malala. Era ntukakasa ndi Sebaggala atongozza. Oli omukazi takyamuddira nate. Otyo 3:2 agamba atya Befeso. 3:2. Agambye nti era mubeerenga n'obulungi bumwekka na mwekka. Abakwatibwa ekisa nga musonyiwagana era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Ekyo kizito. Okiwulidde ekigambo ekyo? Nga musonyiwagana nga ne Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Katonda tumukoze bimeka. Nsomba kiwunzise bulungi. Katonda tumukoze bimeka. Kubanga bwe tuba nga we violated the life obulamu Kristo bwe yatuwa mu Adeni. Ne tubuviolating ayinza twayita okufa okutaaliwo. Naye Mukama Katonda n'akitusonyiwa si mugamba nti omusango guvuddewo. Naye nagamba kanzije nsasulire omusango. N'afa ku musaalaba ku lwaffe. Kikyo tayinza kukola ku lwa mukazi wo. Kyategeeza nti omusajja oyo yagali mukazi wo nga Kristo yayagala ekkanisa. As in you should be willing to forgive everything. Nakoseya nagala munoneyo ku street omuzze. Amuno n'emirundi. Kaakati mu bufunze. Kyokka nga bw'azaalayo bw'ati. Kati mu bufunze. Bwe tugamba nti ogw'obwenzi twogera mu bufumbo
ng'omukazi akoze decision and declaration to get out of this marriage to go to another. Bwenzi bwe twogerako talina willingness ekomawo kati y'omwenzi. Nsumba n'omusajja nakyo kiyungu. Kale n'omusajja amanya abasajja bazibuzibwa abasajja bazibaga mwena mbaagala bantu baliri sajja atera okuŋŋanya naye newankwadde kiriwo ekityo omusajja bw'amala n'alekawo amaka gano nga tali willing kudda n'agenda n'abeera mu malala kati oyo yagwa mu context yeeyo ono alekeddwawo. Bw'olekebwawo Yesu agamba oli agenze ye mwenzi so si gwe gwe baleseeyo yagenze n'amala awassa ne gwawasizza naye mwenzi naye gwe gwe baleseewo tolina na musango. naye bwe kibanga omusajja ga nti maama biri byonna nenenyeza ensi n'eggulu byonna nakola ebikyamu naye amaka gange gano ng'ogwa mu lunyiriri olwo musonyiwagane mu kisa nga nammwe Katonda bwe yasonyiwa mu Kristo. You reconcile omutwala mu maaso maka gano. Musomba okuwaayo ettama eddala nga si kyangu naye mukama waffe kisa kubanga ekyo nze ndaba nga ye context oyagamba nti no bwe bakubanga ettama erimu oteekayo n'eddala. Abayigiriza kyebava bagamba nti kukibanga kiri bwe kiti si kyawasizza naye tukitegeere kubanga obufumbo ate mukama yabutuuka. Tweyanziza Musomba tweyanzeege abafumbo abanoonya obufumbo ebigambo mubiwulidde ebyo yingira obufumbo nga weesibye ebbiri oteekeko n'eyokusatu. Kituufu. Mukama abeere mu bufumbo bo nga you're ready to forgive. You're ready to change. Have a good attitude. Egamba nti no kale kino kizze naye tuvuddewo tutya. Tweyanza Musumba obudde bw'otuwadde n'omulabi baffe obudde bw'atuwadde tugenda kuggalawo n'okusaba naye nga tetunnaba kuggalawo katusooke tubaagaliza omwaka Musumba. Tubaagaliza 2023 omwaka omujja ogw'emirembe ogujjudde essanyu ate n'obuwanguzi. Amiina. Guno bwe guyinza okuba nga gubadde mu kalubo naye beera n'essuubi ogujja guyinza obutaba nnyo mu kalubo newankubadde tetulina garanti nti gujja kuba gwa mirembe myereere naye kyetugamba wulira emirembe mu Kristo Yesu funa essanyu lye liri the joy of the Lord. Essanyu lya Mukama lyatuwa lijja tusitula n'okutuwanguza byonna. Kale tubaagaliza omulungi ogw'emirembe naguno mugufundikire mirembe towakula ntalo tonoonya kugamba buzibu bwe kiba kyetaagisa okusigala awaka sanyukira awaka kuba tugambye byonna tujaguliza mu Mukama waffe. Tukole nga Bayibuli bwegamba tukole olw'okusanyusa Katonda so olw'okusanyusa emibiri gyaffe. Mukama abawa omukisa. Musumba tusabe. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe eddoboozi lyo liwulikise tukusaba olinyweze muffe litukyuse kutambula nga bw'oyagala. Tuyingira omwaka 2023 tusaba omukisa gubeere wamu naffe tukulembere nga tuyingira mwaka omujja era otulungamu ebibi byonna otuwaniire ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Happy New Year. God bless you.